ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi atulaba ku 3ABN ntwala omukisa guno okubuuzaako nate amulinnya egganzi lya mukama waffe Yesu Kristo n'enkwebaza mukwano gy'otussaako engalo weebale nnyo weebalire ddala gwe mukwano gwange oyinza okuba ng'oyita mu kulumizibwa okw'enjawulo naawe njala okujjukiza nti eryafaayo gy'oli era erinnya lye Yesu Kristo yagamba nti mujje gye ndimwe mwenna abakooye era abazitowereddwa nange n'abawummuza Yokaana essula 16:33 atugamba ebigambo bino mbibagambye mubeere n'emirembe mu nze mu nsi mulimu ennaku nnyingi era mugume kubanga nze mpangudde aga emitima gyammwe tegyeraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu singa tekiri bwe kityo nandibagambye naye obanga ngenda okubateekerateekera ebifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi eyo gye ndi nammwe mubeere eyo kale no mukwano gwange njagala oyongere okuddamu amaanyi nti Yesu Kristo afaayo gy'oli nkwaniza mu bunnabbi obw'essuubi ono mu puroguramu manya ebiro era n'okujjukiza nti bwino waffe akyaliwo osogenda n'okyala ku intaneti oba ku kibanja ekya www.revelationsofprophecy.com n'okujjukiza nti Amazing Facts erina kye twandiise a Bible School essomero eriyigiriza abantu okugabana n'abalala Bayibuli ku Amazing Facts Africa Center for Evangelism Training bw'obanga obakyalidde wano mu Uganda obasanga luddawa ku Kampala Central SDA Church mu kusomesa kwe balina wali kye tuyita full course ng'eno erimu personal evangelism, public evangelism, child evangelism, health evangelism, literature evangelism. Gwe mukwano gwange ayinza okuba nga weekegatta ku mazima ga Kristo nga wandyagadde okumanya bw'oyinza okuba nga ogabana n'abalala amazima gano omukisa weeguli mu full course so ng'ate waliwo ne kye twandiise iShare eno nga ya mikwano gyange abayinza okuba bize ennyo ng'olwa Sunday lw'osobola ofunayo 12 Sundays of Training in Personal Evangelism. Awo nooba okuguka mu ki mu ngeri gy'osobola okugabanako Bayibuli ne munno gw'okola naye ku mulimu n'emikwano gy'abakwetolodde oba waka emiriraano center of influence kayinza okuba katale muyinza okuba mu office wherever you are guno omukisa weeguli ogwa iShare ogwa 12 Sundays of Training in Personal Evangelism. When does next session start? Osobola okufuna ebisingawo ku www.afcoafrica.com. Esigaddeyo ki mu bunnabbi obw'essuubi? Tosubwa obulamu bw'eggulu buliba butya? Katuwombeke tuweeyo okusaba. Katonda omuyinza w'ebintu byonna nate mpayo obulamu bwange gy'oli ne nkusaba okkiriza ompa amaanyi ge neetaaga okwogera obubaka buno n'obuvumu butegeerekeke eri buli agenda okubuuliriza. Nsaba omwoyo w'omutukuvu ampa amaanyi ansobozesa okwogera ekigambo kyo kitegeerekeke era nsaba okuluŋŋamya kwe ffenna tuveewo mu kuyiga kuno nga twongedde okusemberera n'okukwesiga mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Weewaawo ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe gugamba nti ekyuma kya Katonda ekiyoza oba ekyuma kya Katonda ekyoza. Omuzungu yandikiise God's washing machine. Ekiruubirirwa ekya lesoni eno kyakwongera kutuyambako okulaba obukulu oba ogendanga mu kanisa buli lunaku olwa Sabbiiti. Abantu abamu bababatiza naye nga tebategedde the essence of going to church as it was the custom of Jesus. Nga bwe yali empisa ya Kristo. Lwaki Kristo yagendanga mu ssinzizo buli Sabbiiti? Tulina genda mirundi emeka n'ebigambo ebiringa ebyo tugenda okuba nga tuzuula wano kwegamba okwongera okutuyamba okutegeera engeri Katonda gy'atukuzaamu ng'Abakristaayo. How does he grow us in Christianity, especially mu bigambo by'okusinza? Kubanga okusinza kuli central mu biseera eby'enkomerero. Olina otegeera how often should you worship God? Bwe kitabo ekyo
ate mukwano gwange oyinza okusiba omukisa omunene. Kantandike ne sitole ey'omusajja ono eyali omukristaayo omukukuutivu ennyo nnyini ddala eyayitibwanga John. Lumu bamubuuza ekibuuzo, yamubuuza ekibuuzo yali muvubi. N'amugamba naye musajja ggwe kiki ekikutwalanga ku kanisa buli wiiki? Nkulaba wano buli wiiki ogenda ku kanisa, buli sabbiiti ogenda ku kanisa, buli Saturday ogenda ku kanisa. Ekkanisa y'emu gy'ogenda. Oba oliawo n'abasumba be bamu, abadinkoni be bamu, abakadde b'amakanisa be bamu. How comes, why do you have to go every week? Omuvubi Yokaana yamuddamu bw'ati, ngamba John, nga sinaba kwanukula kibuuzo ky'ombuuzizza, nange kankubuuze lwaki ogenda mu nnyanja y'emu? Gwe muvubi ggwe. Lwaki ogenda mu nnyanja y'emu buli lw'ogenda okuvuba oddayo mu nnyanja y'emu? Mwattu era amazzi oba oliawo wandirowoozezza nti ge gamu, ebyennyanja by'ovuba bye bimu. Why do you have to go back, you know? Kati aba tannamwanukula. N'amugamba nedda ssebo, tolowooza nti amazzi ago g'ogendamu ge gamu, gali gayinza oba nga gaavuddewo kati nga waliwo malala. N'ebyennyanja by'okwatanga kati okwata birala. Nange bwe kiri, buli lwe ŋŋenda ku sabbiiti, buli lwe ŋŋenda ku kanisa ku Saturday, every week, Katonda aba n'omukisa ogw'enjawulo gye ndi. Always God has a new special blessing for me at church every week, ku Saturday, ku sabbiiti. Kane sitole nkwanjulire obubaka bwe tugenda okuba nga tutunuulira olwaleero. Obubaka buno bulimu ebibuuzo. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti kya mugaso okugenda ku kanisa okusinza oba obutagenda? Let me ask it in English. Is it important whether or not we attend church? Yema bannange, mirundi emeka gye tugwanidde okugenda ku kanisa ŋŋendeyo lwe mpulira nga njagala? You know, when I feel like I would want to go to church, should I go? Only that? Oba kwegamba lwe siwulira nga njagala, lwe mpulira ebirowoozo nga binzitoweredde, mpulira omubiri teguli bulungi, let me not go. How often should I go to church? Convenient? Or even when it is inconvenient? Kambuuze n'ekirala, kiruubirirwa ki ekiri mu kugenda ku kanisa oba ekiri mu kugenda okusinza ku kanisa? Ye abaffe Mukama afaayo ku kanisa ki gye nsinziza? Bino ebibuuzo bikulu era tugenda kubyetegereza kimu ku kimu tubyanukule, kuba twetaaga obitegeera. Lwaki? Nina mikwano gyange bangi nnyo bemmanyi abaagala Yesu Kristo era abamusaba, naye nga bwe kituuka ku ky'ogenda ku kanisa really tebalina principal purpose. They have lost the purpose of going to church. Era nga bagendayo just kulwa luwalo kutuusa mukolo. Kati mu ky'okuyiga kino tugenda tegerera ddala what's the purpose of attending church every Sabbath. Tandike n'ekibuuzo kino ekya mirundi emeka lwe tugwanidde okugenda ku kanisa. Bwe mba wa kugenda ku kanisa, how often should I go? Of course, ng'omukristaayo ekyokulabirako kyange si kirala wabula ye Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo yandinsuubidde kugendayo mirundi emeka. Bw'osoma Luka essula 4:16, Yesu atuwa ekyokulabirako ekirungi ennyo nnyini ddala. Era mu Bayibuli yange eno Luka essula 4:16, Bayibuli egamba bweti 4:16 egamba nti najja Nazaalesi gye yakulira, ne ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye, n'ayimirira okusoma. Kwegamba yali empisa ya Yesu Kristo buli lwa Ssabbiiti okugendanga mu ssinzizo. Every Sabbath Jesus went to church. Yagendanga mu ssinzizo buli lunaku olwa Ssabbiiti. Era naffe kitwetaagisa ogendanga mu ssinzizo, ogendanga ku kanisa buli lunaku olwa Ssabbiiti. Ku lwaki? Eyo yali empisa ya Mukama waffe Yesu Kristo. In fact, tunuulira Peetero bw'agamba. Bw'osoma mu kitabo kya Peetero ebbaluwa esooka, essula 2 olunywa lwa 21. Peetero agamba nti kino kye mwayitirwa, era nga Kristo bwe yabonyebonyezebwa n'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Ebigere bya Yesu Kristo buli lwa Ssabbiiti byagendanga mu kkuŋŋaaniro, yagendanga mu ssinzizo, eyo gye yasanganga abalwadde n'abajjanjaba, gye yasanganga abalema n'abawonya ne batambula. Buli lwa Ssabbiiti Yesu tewamusanganga ng'ali eri ali mu bajjiro.
yabeeranga luddawa mu ssinzizo eyali empisa ye, ate ye empisa eri in accordance to the law. Osoma kuva essuula 20 olunya olw'omunaana lugamba jjukira olunaku lwa ssabbiiti okulutukuzanga ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti eri Mukama Katonda wo, olunaku olutolukolerangamu mulimu gwo gwonna gwonna. It's time with God. It's God's day with you. Katonda aba asiimye mu ngeri y'enjawulo musisinkane luddawa ku kanisa. Era y'ensonga lwaki Yesu bw'ajja agamba bw'ati, nze sajja kudibya amateeka oba ebyabannabbi. Sajja kudibya amateeka oba ebyabannabbi, wabula najja kubituukiriza. Kati waliwo abagamba nze sijja genda ku kanisa, omanyi ku kanisa eyo eriyo ba hypocrites, ne mu kanisa omwo mulimu abantu bangi ab'emimwa aboogera bino n'ebiri, kati otuuka ku kanisa ne batandika okuyisaamu amaaso, among other things. But let me tell you this, ne ku mulembe gwa Kristo waliwo bannanfuusi, waliwo abasongamu emimwa, naye ekyo tekyajjako Yesu kugendanga mu ssinzizo. Let me tell you something else. Ne Yesu Kristo yennyini one time they misunderstood him, even his fellow brethren. Baganda be, osoma Yokaana essula 7 olunya olwokutaano lugamba his brethren, abooluganda lwe bennyini tebaamutegeera. Kati gwe mukwano gwange togaana genda kugoberera mpisa ya Kristo yogendanga mu ssinzizo buli ssabbiiti, because ogamba anyway tebajja kuntegeera. How often should we go to church? Every Sabbath. Kulwaki bwetyo yali empisa ya Mukama ffe Yesu Kristo yatulekera ekyokulabirako. Really we need to appreciate him that every Sabbath Jesus went to church. Katubuuze ekibuuzo ekirala wano nga twetegereza empisa ya Yesu Kristo. Waliwo wano omala okubulira abantu, omala okwogera n'owooluganda ku nsonga eyogendanga mu ssinzizo buli ssabbiiti, abantu nga weero yagendanga mu ssinzizo buli ssabbiiti, naye ne bw'oba oli awo yagendangayo lwasiimye, yagendangayo mu divine service. No. Njala twetegereze bulungi pattern okuva mu ndagaano enkadde, abantu bagendanga mu ssinzizo baakeerangayo. Olunaku lwa ssabbiiti lutandika ddi? Bayibuli eyigiriza nti olunaku lwa ssabbiiti lutandika enjuba eguddeyo. Enjuba bw'egwayo, egwayo ddi? Ku Friday akawungeezi. Kati bw'egwayo tuba tuyingidde ssabbiiti. Of course abantu bagenda ne baaniriza ssabbiiti mu masinzizo, abali ewala ennyo n'amasinzizo ne bayaniriza nga bali waka. Naye bwe bukya tutambula mu kungujjo paka ku kanisa. Era kati ng'essomero lya ssabbiiti ne lisooka, abantu balibeeramu okuyiga Bayibuli ku kiseera kino ekyokusinza ekya divine service oba worship service, nakyo ne bakibeeramu. Ekiseera kino ekyokusinza ekya divine service nakyo ne bakibeeramu, kwegamba they are at church nga bwe yali empisa ya Mukama waffe Yesu Kristo. Osuubira nti Kristo yajja ku church only nti mu divine service ojja kulaba nti patani yonna, program yonna eya ssabbiiti yagyenyumirizangamu. Kyatusuubira naffe okukola, so sigamba nti akangendeyo katundu kali aka divine service akanyumira. I had a friend of mine eyalina endowooza efaanana bwetyo, naye waliwo neyabuuza ekibuuzo nti siyinza kusigala waka nensinziza Katonda awaka? Maama wotayinza kumpulira? Bwe musinziza ewaka tampulira? Kati njagala utegere kino mukwano gwange. There is something about the beauty of convocation ku lunaku lwa ssabbiiti. Bw'osoma ebyabaleevi essula 23, ebyabaleevi 23 olunya olwokusatu luyita okuŋŋaana kwa ssabbiiti, okuŋŋaana okutukuvu. Kantusome ebyabaleevi 23 olwokusatu lugamba nti ennaku 6 zinaakolerwangako omulimu, naye ku lunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti ey'okuwummula, ey'okwewombeekerako, okukuŋŋaana okutukuvu. Temukolanga mulimu gwonna olwa ssabbiiti eri Mukama ne mu nnyumba zammwe zonna. What does the Bible teach? Kuno kuŋŋaana kutukuvu, it's a holy convocation, coming together. Ekitegeeza ki? Enti mu mazima okuuma ssabbiiti, to keep the Sabbath holy involves okuŋŋaana kuno awamu. Bayibuli ekwise na kuŋŋaana kutukuvu. Lwaki? Ne Katonda
atwegattako. Katonda atwegattako ne tukuŋŋaanira wamu naye. Ye Ebbulaniya 10 Abebbulaniya essula 10 olunyala 15 kyeluva lugamba n'ogamba temulekangayo kuŋŋaana ng'abalala bwe bakola. We shouldn't. Tetulina kulekayo kuŋŋaana. Era ojja kulaba nti ng'Abakristaayo kitwetaagisa okubeerayo ne twongera okuziŋŋanamu amaanyi kugamba ne twongera okubeera nga twongera okukulaakulana mu nsa. Olaba n'abasajja bano katwogere katono ku bayigirizwa ba Yesu Kristo. Yesu azzeeyo mu ggulu. Bwe tuba tubasomako mu kitabo kya Bikola essula 13 okuva ku lunyiriri olw'14 olunyiriri olw'27 olunyiriri olw'42 olw'44 ziri kulambulira bulungi nnyo ekifaananyi nti baagendanga mu ssinzizo, baayigirizibwanga ekigambo kya Katonda in a special mu ssinzizo. Era ojja kuwulira nga abannamawanga bagamba Pawulo ne Balunabba mu lunyiriri olw'42 mu kitabo kya Bikola essula 13 nti ebigambo ebyo naffe mu bitutegeeze ku Ssabbiiti eddako. Why? This was a special day for convocation. It was a holy convocation, as you can see in the Apostolic Church. Mu kanisa eno ey'abatume. So bwe tubuuza nti mirundi emeka gye tugwanidde okusinza ku kanisa oba ogenda okusinza, the truth is buli Ssabbiiti. Buli Ssabbiiti gy'emirundi gye tuteekeddwa ogendanga okusinza. Of course tuyinza okugattako ne weekly services, twekyokulerako ng'abamu balina midweek fellowships. Waliwo ezibayo ku Tuesday, ne wabayo ezibeerayo ku Wednesday, waliwo nezitandika ku Sunday akawungeezi, ne wabayo ku week fellowship, ne wabayo ku Wednesday, nosanga ne Friday mukwaniriza Sabbath, then on Sabbath. Zonna osobola ozeegattamu ku lwaki zijja kuyambako okwongera okukula mu bulamu bwo obw'Ekikristaayo oba obw'omwoyo. Ekindeeta ku kibuuzo ekigamba, weewo tumaze otegeera nti tulina ogendanga mu ssinzizo buli Sabbiiti. Kati kiruubirirwa kiki? Kiruubirirwa ki ekiri mu kusinza ku Ssabbiiti? What is the purpose of me attending church every Sabbath? Why do I have not to miss? Why do I have to follow the pattern of Christ of going to the church, to the synagogue every Sabbath day? Lwaki kinneetaagisa ogendanga mu ssinzizo buli lunaku lwa Ssabbiiti? Ngenda kuwa ensonga nnya. Lwaki ogwanidde ogendanga mu ssinzizo okusinza ku kanisa buli Ssabbiiti? Esooka kutabagana for fellowship, oba kitwandise okuŋŋaana. Kutabagana Bayibuli eraga bulungi nnyo bw'osomere mu kitabo kya Yokaana ekisooka essula 1 olunyiriri olwokusatu. Kansome olunyiriri luno oluwulira bulungi nnyo mukwano gwange atulaba ku 3ABN. Yokaana ekisooka essula 1 olunyiriri olwokusatu lugamba nti kye twalaba ne tuwulira, kye tubabuulira nammwe mulyoke musse kimu naffe, era naye okussa ekimu kwaffe kuli ne Kitaffe n'Omwana we Yesu Kristo. Here is the reason lwaki tugenda mu ssinzizo: okutabagana, okussa ekimu, fellowship. Ensonga esooka, kubanga ng'ekkanisa tuli famire. Kristo bw'atuyita okuva mu nsi, olumu ayinza okuba nga atuyise okuva mu nsi nga twawukanye n'ab'emikwano, abaali mikwano gyaffe. We are now in a new world. Bayibuli egamba nti omuntu yenna wabeera mu kusabira kitonde kijja. We have come out of the other world, tuyingidde mu nsi eno ey'Abakristaayo abalindirira okudda kwa Kristo. You see, there is a need of okussa ekimu. Waliwo obwetaavu obw'okutabagana. Katonda kyava ateekawo olunaku luno olwa Sabbath as a day olw'okurenewinga the harmony, olw'okuzza obuggya, okussa ekimu kuno mu Bakristaayo bamu bakkiriza bano. Kati okiraba nti bwe tuba nga wabaddewo okulagajjalira okutagenda ku ssinzizo, oba ofiirwa omukisa ogw'okutabagana okwo n'abooluganda, kubanga nabo bano be booluganda b'ogenda okubeera nabo ne mu nsi empya. Mirembe gyonna b'ogenda okubeera nabo. So kati oba okiraba nti it requires us to meet every Sabbath day, okwongera okuzimba obwa sseruganda wakati mu ffe oba obwa nnaluganda, kaŋŋamba okutabagana oba okussa ekimu. Why? Let us look at these reasons. Katonda Kitaffe ne Katonda Mwana ne Katonda Mwoyo Mutukuvu balina okussa ekimu. Era Yesu bw'aba asaba amugese Sumaani, essaala ye agisaba nga anyweza ekintu kino. Agamba atya? Yesu agamba
bw'oba osomye ku ssula eyo 17 olunyiriro lw'omwenda notuuka ku lw'11 akikatiriza bulungi nnyo nti nsaba bebeere kimu babeere omu nga nange bwe ndi omu naawe kitange. Can you see nti obumu obuli wakati wa Kristo ne kitaawe bwe bumu Kristo bw'ayagala bubeere mu kkanisa ye, bubeere mu bayigirizwa be. Kati this is why Katonda yateekawo olunaku luno olwa Ssabbiiti nti bwe tunajja okusinza ne tutabaganira wamu ne tussa kimu, kijja kwongera okuzimba obumu mu ffe ng'abantu abagenda okubeera ffenna emirembe gyonna mu nsi empya. So the first reason why you need to come to church every Sabbath, it's because there is a need for fellowship. Tulina okutabagana, tulina okusisinkana, tubeere wamu, kuba Kristo ayagala tubeere omuntu atya omu. Eyo nno nsonga nkulu ddala eya fellowship. Ennyiriri no ziwerako. Ate mu fellowship muno mulimu ebintu bingi, tusisinkana osanga nga tuliriddeko wamu, ne twongera okuzinganamu amaanyi wamu. Osomeri mu Bikola by'Abatume Ssuula 2 olunyiriri olwa 41 n'olwa 42, bikola wano mu byawandiikibwa byange, Ebikola by'Abatume Ssuula 2 olunyiriri olwa 41 n'olwa 42. Bayibuli egamba etya? Kandabe. Acts of Apostles, Ebikola by'Abatume Ssuula 2 olunyiriri olwa 41 n'olwa 42. Bayibuli egamba nti awo abakkiriza ekigambo kye Peetero kye yali abuulidde ne babatizibwa, n'ekigambo ekyo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu ng'enkumi 3. Kye bazzaako nga bamaze okubatizibwa? Ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume, ne mu kussa ekimu, ne mu kumenya emigaati, ne mu kusaba, mu kumenya emigaati, all these things are bringing them together, mu kussa ekimu, fellowship, oba okutabagana awamu n'okuyigirizibwa kw'abatume okwagendanga mu maaso. Yes, mu nnaku ezimu kwagendanga mu maaso buli lunaku, but in a special way okwagendanga mu maaso ku lunaku olwa Ssabbiiti. So this is a great fact nti mutuulakaawo muliriddeko wamu, ngabo abamu batera kiyita swallowship. We pray together, we eat together, we sing together, we praise the Lord together. You know, we learn the word of God together. Fena tula ku bigere bya Kristo on this Sabbath day. Ye ensonga nno nkulu nnyo lwaki twetaaga okubeera ku kanisa okutabagana. Abagenyi baffe ne tubasembeza bulungi nnyo, ne tubalabirira bulungi nnyo, nabo ne bawulira nga they are so much welcome. Kankuwa ensonga ey'okubiri. Why do we need to be at church every Sabbath? Okulagirirwa for instruction in the truth, okulungamizibwa mazima, okwongera okulagirirwa. Manya Yesu Kristo yagamba abayigirizwa be mugende mu nsi zonna mubulire enjiri eri amawanga gonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Naye oluvannyuma kiki bamukola? Nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira. Still continue to teach them. Olaba nti omuntu ono akkiriza, ki ekigenda okumukuza? Kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kiringa nsigo, tikituula ku mutima ne kitandika okumeruka, ne kiyamba omuntu ono okuvaamu obulamu buli bw'abaddemu obwensi n'afuukira ddala omukristaayo omujjuvu, ayongera okukula buli lunaku nga yeeyongerako. Kati guno omulimu gugenda maaso ddi. In a special way tujja ku church okwongera okulagirirwa. Era eno yali mpisa mu basajja abatume. I love abatume bano. Bw'oba osomye Ebikola by'Abatume Ssuula 11 olunyiriri olwa 25 n'olunyiriri olwa 26, Bayibuli egamba bweti enti n'avaayo okugenda e Taluso okunoonya Sawulo. N'avaayo okunoonya Sawulo. Bwe yamala okumulaba n'avaayo okugenda e Taluso okunoonya Sawulo. Bwe yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiokiya. Awo olwatuuka ne bamala omwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa nga bayigiriza ekibiina ekinene. Abayigiriza ne basookera okuyitibwa Abakristaayo mu Antiokiya. Okuyigirizibwa kuno okw'abatume kukulu. Era twakulabye edda wali nti ne mu kussa ekimu ne mu kuyigirizibwa kw'abatume kukulu nnyo. Kwe kutwala ku kanisa buli lunaku olwa Ssabbiiti twongere okunywezebwa mu doctrines zetukkiriza. Kyokkiriza kino balina okwongera okikujjukiza, okuyamba otegeera yo Christian duty. Kale ofuuse mu Kristaayo naye waliwo obuvunaanyizibwa Mukama bwe yandyagadde okole. All this instruction is needed
ku lunaku olwa Sabbiiti. But which purpose? Lwaki olagirirwa? Ensonga eyokusatu, okula mu by'omwoyo. Okuyigirizibwa kuno kwonna kulagawa kukutwala ku nsonga enkulu ey'okukula mu by'omwoyo. Era Abeefeso essula 4 okuva ku lunyiriri olw'11 otuuka ku lw'15 Bayibuli etubikkulira nti omukristaayo lwaki Katonda amuwadde omubulizi w'enjiri oba gwe twandiyise evangelist, lwaki amuwadde omusumba, lwaki waliwo bannabbi, lwaki waliwo abatume? It's because Katonda ayagala ekkanisa ye abakkiriza bakule mu by'omwoyo. Wuliriza Bayibuli eno bw'ekinyonnyola. Pawulo ali mu kuwandiikira ekkanisa mu Efeso abannyonnyola obukulu obuli mu kukula mu by'omwoyo. This is an important thing, and you know what? Abantu abasinga obungi mu kukiragajjalira bavunzise obulamu bwabwe obw'omwoyo bunafu nnyo. Bunafu nnyo. Abeefeso 4 olunyiriri olw'11 otuuka ku lw'15 Bayibuli egamba etya? Era oyo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda, n'abalala abayigiriza. Lwaki? Olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza n'olw'okuzimba omubiri gwa Kristo, okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza obw'okutegeera Omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omukulu, okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Tulemenga okubeera nate abaana abato nga tuyugana nga tutwalibwa nga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu mu nkwe olw'okugoberera okuteesa kw'obulimba. Naye bwe twogeranga amazima mu kwagala, tulyoke tukule okutuuka mu ye mu byonna, gwe mutwe Yesu Kristo. So what's the purpose? Kukula mu bya mwoyo. Kubanga omuntu yenna bw'akomya okukula mu bukristaayo, ekituufu kiri nti aba agenda kufa. Ekimera kyonna bwe kikomya okukula kiba kifudde. That's true. Bwe kikomya okukula nga kifa. Kati n'omukristaayo bw'aba takyakula mu bya mwoyo aba afa. Kati miraka ate ey'okumuzuukiza eyo ndala sitwala tugyogereko essaawa zino. What you are looking at is this. The reason why nina ogenda ku kanisa buli Sabbiiti kunnyamba kwongera kukula mu by'omwoyo, eriyo abasumba, eriyo ababuulizi, eriyo abakadde b'amakanisa, dinkoni, eriyo bano bakansala, bonna kunnyamba kumbudaabuda mu by'omwoyo mbeere nga nnyongera okwesiga Kristo to an extent nti ne bwe nnaabanga confrontinze ebikemo okugezesebwa bannabbi b'obulimba oba ab'enjigiriza enkyamu, bonna nga mbasisinkanye, I will still hold on to the truth. Lwaki? Obulamu bwange mu by'omwoyo bweyongera okula. Here is another reason. Lwaki ngenda ku kanisa? Ensonga ey'okuna, obukuumi. Muzungu yandiikise kitya? Safety. Safety nkulu nnyo nnyini ddala. Omanya kanisa, it provides what we call the anchor of truth. Nandiikise ntya? We weekwata. Anchor abo bw'ogisomyeko twandiyise oba olukanga abalunnyanja luno olulimi lwa balunnyanja, we weekwata. Kati ekkanisa ya Kristo yagiwa ebisumuluzo ebiriwa eby'omuggulu. Ebisumuluzo ebyo ebiriwa? Ebisumuluzo ebyo eby'omuggulu eby'obwakabaka obw'omuggulu kye kigambo kye Bayibuli. Era buli Sabbiiti bwe tugenda ne bakitunnyonnyola, kyongera okutuzimba okufuna obukuumi, kye tuyita safety. Kyongera okunyweza n'omanya Bayibuli bweyigiriza ku kino, bweyigiriza ku kiri, omuntu n'amanya nti omuntu bw'afa asigala mu ntaana, taliko kyategeera. Era Yesu Kristo bw'anaakomawo ku bire, that's when lwalizuukira bw'abanga yafiira mu Kristo. Oyo yafa nga tafiiridde mu Kristo, Yesu agamba nti alizuuka olw'omusango, era bw'alizuukirira omusango kye kinaddirira. Ekigenda okuddirira omuliro gwa Geyeena gujja kubookya bafuuke evvu. Bwino ono yenna omuntu yeetaaga okwongera okumutegeera. Ku lwaki? Bannabbi b'obulimba asobola obbasanga eyo ne batandika okumubuzaabuza. That is bw'abanga tatutte mutawaana gwa kulaba nga ayongera okunywera mu mazima gano. So the church provides that anchor for the truth. So ensonga ennyo ezo lwaki wandigenze ku kanisa. Esooka kutabagana, fellowship. Eyokubiri kulagirirwa mu mazima. Eyokusatu kukula mu by'omwoyo. Eyokuna safety.
You need safety. Ekkanisa eringa lyato nti bw'olifuluma ebweru teri buyambi ogenda gwa mu mazzi gakutwale. It's safety. You remain. Omuyaga ne bwe guba gukunta gutya wekakasa nti osigadde mu lyato. Kakasa nti osigadde mu lyato kuba kapiteeni mwali Yesu Kristo, the captain of salvation, n'omuyaga gumuwulira. Ffe tulina oluyimba lugamba nti ennyanja ne bwesiikuuka etya, ennyanja teyinza kusaanyawo kyombo nga Mukama ali mu kyo Yesu Kristo. Kati kye tugamba ekkanisa ye mwatadde obukumi era gwe bw'ogifuluma. Okosiga nti waliwo abali mu kyaki, ninga ekyamazima tebali ne Kristo, naye bw'ofuluma ekkanisa ya Kristo oba ovudde ku Kristo. Ku lwaki ye ali muli. Era njagala nnyo sitole ya Matayo ya Maka essula 4 olunyolo lwa 3 mwetandika ku lwa 41. Bayibuli eraga bulungi nnyo nti waaliwo n'amaato amalala naye Yesu yali mu lyato erimu. Amaato amalala nago gaaliwo, but he was in a certain boat. Mu lyato erimu, si mu gonna. Kati olina okukakasa nti oli mu kkanisa. Lwaki mwe muli obukuumi? Kubanga Kristo mwali. Era ebifaananyi bingi nnyo Bayibuli byekozesa bw'osoma erimu yokka mu kubikkulira essula emu. Okuviira ddala ku lunyiriri olw'e12 otuuka ku lunyiriri olw'e15 lujja kulaga nti Kristo ali mu kkanisa ye ayita mu kandozi zino 7 oba emisubbaawa gino 7, ettaala ez'ebikondo 7. Ayitamu, agyetegereza. He is in the church, in the person of the Holy Spirit. Kyova olaba gwe mukwano gwange olina okusigala mu kkanisa, olina okugenda nga mu ssinzo buli lunaku olwa Ssabbiiti. For your safety, for the growth of in your for spiritual growth, for instruction in the truth, and also for fellowship. Era n'ebigambo ebyo mukwano gwange kyenvudde njagala ojjukire ebigambo by'ekitabo kya Yokaana essula 15 olunyiriri olwokuna. Yesu yagamba nti bwe mubeera mu nze nammwe nange mummwe. Bwe mubeera mu nze nange mummwe. Kasooke ntusome Yokaana 15 olwokuna. Bwe mubeera mu nze nange mummwe, ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabibu, bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Kitegeeza ki? Twetaaga obeera mu Kristo ne Kristo mu ffe. Kibaawo ddi nga tuli mu lyato lye oba ekkanisa ye. So mukwano gwange atulaba, ekkanisa ng'ogyeko kubeera ng'eryato eringa mubiri. Bayibuli etukubira ekifaananyi nti Kristo gwe mutwe, ekkanisa ye gwe mubiri. Osoma Kolosaayi essula 1:18. Kati kiri Kristo kyagambye nti bwe mubeera mu nze nange mummwe mujja kusobola okubala ebibala. The truth is, omubiri nga gwawukanye n'omutwe. Where is the essence? Eba evuddewo. Kiki eŋŋamba? Nti there is always a need for constant union. Okussa ekimu, okutambulira wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo atukubira ebifaananyi eby'enjawulo. Kati bw'ogenda mu Efeso essula 5 olunyiriri olwa 23 ayongera okulaga enkolagana eno eteekeddwa okubeera wakati w'omukristaayo ne Mukama waffe Yesu Kristo. Kwegamba ng'ayongera okutulaga nti Kristo gwe mutwe, ffe ng'ekkanisa ffe mubiri. Kristo ye baffe, ekkanisa ye mukazi. Ebyo byonna bifaananyi kwongera kulaga ki? Nga bamemba b'ekkanisa we really need to appreciate ensonga y'okuŋŋaana wamu ku lunaku olwa Ssabbiiti ng'ekkanisa. Kati awo oli bwe yabuliza ekibuuzo, naye kati abantu abataagendanga mu kyaki mu biro biri, abataamanya ku mazima ago, abataali mu kkanisa baakubula, will they get lost? Abataafuna ku mukisa gugendanga mu ssinzizo. Njala okutegeeza kino mukwano, bw'osoma mu Baluumi essula 2 olw'e14 otuuka ku lw'e16 nti abantu bonna abataamanya mazima gano ffe ge tumanyi olwaleero tebagenda kuvunaanibwa bye bataamanya. Katonda kuvunaana kintu ky'otaakola oba ky'otaamanya. Era wajja kuba si Katonda ali just. A just God gwe tusomako tayinza kuvunaana muntu ekintu ky'ataakola. Kati Pawulo ye kyava agamba mu Baluumi essula 2 olw'e14 tuuka ku lw'e16 agamba atya? Baluumi essula 2 olw'e14 tuuka ku lw'e16 Pawulo agamba, kubanga ab'amawanga abatalina mateeka bwe bakola mu buzaaliranwa eby'amateeka,
awe bataba n'amateeka beeberera amateeka bokka kubanga balaga omulimu gw'amateeka nga gawandiikibwa mu mitima gyabwe omwoyo gwabwe nga gutegeeza wamu n'ebirowoozo byabwe nga biroopagana oba nga biwozagana byokka na byokka. Ku lunaku Katonda lwalisalirako kwalisalira omusango gw'ebyama by'abantu ng'enjiri yange bweri ku bwa Yesu Kristo. Oli ataasobola gendanga mu ssinzizo because he didn't get the opportunity, omukisa teyagulina, ekyo kye yali amanyi, the light of truth he knew. Katonda kwagenda okusinziira okumulamula, tagenda mumulamula ate kusinziira ku ebyo musajja wattu byatamanya. Manyi nga mukwano gwange ekintu kino yongera okukiraba kati eriffe ku mulembe guno ogw'enkomerero abategedde amazima Katonda atusuubira okubeera abasaale mugenda maaso n'okuŋŋaananga ku sabbiiti. Kati ate n'alyoka abuuza ekibuuzo mukwano gwange wano ekirala bikulu nnyo bino. Ate olwo abantu abatasobola kujja ku kkanisa bo tugenda bakolera ki? Kankiddemu mangu. Katonda si waakulabirira muntu yenna mu by'omwoyo kyeyagalire eyeeyawula ku kkanisa oba okugaana okwegatta n'ekkanisa ng'omubiri. Si waakulabirira mu by'omwoyo omuntu agenderera ono agamba I feel like I want to go to church because today mpulira nga I'm so much fatigued n'ebiringa ebyo. Oyo Katonda si waakumulabirira mu by'omwoyo ng'agenderedde. But of course there are some special cases. Waliwo abakyala oba bosanga nga bambi bakadde omulaba takyalina gagenda ku kanisa, tukola arrangement tubaako betusindika ne basabirako wamu nabo ewaka gye bali. Those special cases God understands them. Naye omuntu agendere ogamba nti sijja gendanga ku kanisa kansinzize ewaka. Katonda tagenda kulabirira muntu yenna mu by'omwoyo nga yeeyagalidde okweyawula ku kanisa oba okugaana okwegatta ku kanisa omubiri ogendanga mu ssinzizo. Some people say nze nzikiriza Yesu Kristo naye sijja kwegatta ku kanisa ye. Yabeeranga mukazi n'omusajja abakkiriza mbu bafumbiriganwe naye nga tebajja kukola mbaga wadde oba ne bakola embaga anyway katukole embaga naye bwe tumala embaga buli omu asigale gy'abeera. I mean that's not a relationship. Kati ekkanisa bulinga bufumbo. There is a need of coming together mubeere wamu. Ng'omuntu waba yegasse Kristo ne bafuuka omubiri gumu. Kati ekkanisa ya Kristo it's like that. It's eba eri mu kulabirira. Kati gwe ate bw'ogyeyawulako nga Kristo gy'akozesa okukwoza oba okulongoosa, oba weetema wekka ku mikisa. Naye waliwo wano n'ekibuuzo ekirala kinjagala okuddamu. Mukama afaayo kkanisa ki gyensinziza? Ye abaffe Mukama alina ekkanisa ye ku nsi ey'amazima? Eyo ansa twagifuna dda mu kitabo ekya Timoseewo ekisooka essula 3:15 nga lulaga nti ekkanisa ya Kristo ey'amazima eyigiriza amazima eyimirirawo ku mazima. Pawulo agamba Timoseewo nti ekkanisa ya Kristo gwe musingi n'empagi eby'amazima. So ng'eri emu okusinziira ku Efeso essula 4 olunya olwokuna n'olwokutaano. Ebyo nabyo bikulu mukwano gwange okubijjukira. It's a one body with one head, Jesus Christ. Kyovula Kristo agamba atya mu Yokaana essula 10 olw'ekkumi n'omukaaga agamba nina endiga zange, era nga n'Ezekeri bw'atukubira ekifaananyi ekyo 3:4 olunya olw'omukaaga. Ekifaananyi ekirala kirimu mu Ezekeri 3:4 olunya olw'11 Ezekeri 3:4 olunya olw'16. Yesu agamba atya ku kifaananyi kino eky'omusumba enti Yesu agamba era nina n'endiga endala ezitali za kino ezitali mu kkanisa yange, nazo kiŋŋwanira okuzireeta, ziriwulira eddoboozi lyange era ziriba ekisibo kimu omusumba omu. Zigenda kubeera ekisibo kimu omusumba omu. Ziri bweru wa kisibo. Era mukwano gwange atulaba essaawa zino oyinza n'okuba nga okyali bweru w'ekisibo kya Kristo kyalina ku nsi ekimu. Ekyo tekikumalamu maanyi. Ku lwaki? Kristo agamba mu nteekateeka ye ajja kujja akuyiteyo, akomyewo, akuyingize mu kisibo kye. Nga bw'olaba nti wabeerawo obufumbo wakati w'omusajja
n'omukazi ne bafuuka omuntu omu, ne Katonda ayagala okulaba nga abantu be abajjayo eri abayingize mu kkanisa ye eyasigalawo babeere omuntu omu mu kkanisa ye. It's kind of like a marriage. Nagambye dda tekinyuma omusajja n'omukazi ne bakkaanya okufumbirigana ne bagamba embaga bweggwa buli omu asigale gy'ali. They had to be one. The same with okwegatta ku kkanisa ya Kristo nti bw'omala okubatizibwa weegatta ku kkanisa ye. Ogyegattako. So kati kkanisa y'amazima eyo gy'olina okwegattako yiiriwa. Bwino twamusoma dda the true church of God tugiddamu katukiddemu bulungi nnyo. Ekkanisa ya Kristo ey'amazima twagiigako ng'eyigiriza amazima era yali yakusituka mu mwaka gwa 1798 oluvannyuma lw'omwaka ogwo yandisituse, ate ng'efaananira ddala eyasooka nga balindirizi ebatiza na kunnyika etukuza olunaku olwa Ssabbiiti olw'omusanvu, eyigiriza nti okufa kwebaka, ekuuma amateeka 10, erina omwoyo w'obunnabbi. Kkanisa yansi yonna ebuulira obubaka obw'abamalayika abasatu, obubaka obw'ebyobulamu nabwe bubuulira. Si kkanisa ndala okusinziira ku bwino Seventh Day Adventist Church. Eyo nno ye kkanisa Kristo ng'omusumba omukulu mwayagala abantu be bonna okubeera, okusinziira ku bwino nga bwe tumusoma mu kitabo kino ekya Yokaana. Era alina abantu be bangi nnyo bamanyi nga bali mu Babuloni oba mu makanisa ago ag'obulimba, amakanisa agawumula ku Sande. Ali mu kubayitayo. Is calling them, come out of my people. Mukifulumemu abantu bange mu Babuloni. Abantu bange mufulumemu muleme okussa ekimu n'ebibi bye era muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo bye. Come out of her. Ani ayita? Omusumba omulungi Yesu Kristo mukwano yakuyita. Agamba vaayo. Manyi ng'owulira eddoboozi ly'omusumba likuyita essaawa zino. Yesu Kristo ligamba vaayo mu makanisa ago wegatte ku kanisa yange ey'amazima. Nange mwendi nga nze musumba. Ate njala okujjukiza kino, oyinza oyingira ekkanisa ya Kristo eno n'otasangamu bantu nga bonna batuukidde when they are perfect. Of course people are not perfect. That's why baleetebwa mu kkanisa eno Katonda ayongere okubatukuza buli lunaku. Ojja sangamu disappointments, but you should focus. Ani akuyise? Omusumba omulungi Yesu Kristo. Okwegatta ku kkanisa ye eyasigalawo. Era wano wensinzira okutegeeza nti toteekeddwa nga weegasse ku kkanisa ya Kristo kugoberera ndiga, wabula olina kugoberera musumba akuyise Yesu Kristo. Kubanga disappointments z'endiga zisobola okuba nazo, but njala okwashuwaringa nti Yesu Kristo akuyise will take care of you mu kkanisa ye eyasigalawo oba ekisibo kye nga ye kkanisa eno ey'amazima. Kyekyuma kya Katonda ekyo ekyoza. It's like a washing machine. Kitulongoosaako obutali butuukirivu bwaffe obutuliko ffenna. Katonda mwatuteeka omwo nga ddundiro lye. Kwegamba ali muli mu kutwoza, atuggyeko kakica yenna gwe tubadde naye empitambi gye twalina nga tukyali mu nsi. Atufudde kati eggwanga limu. Is making us a nation. Is making us a kingdom for eternity. Naye ng'akikola atya? Inside the church. Mu kkanisa ye muno mwe tulina okusigala. Tova mu kkanisa ye. Era bw'akomawo Yesu Kristo agenda kujja ng'omusumba okwawula endiga mu mbuzi. Of course n'embuzi ziyinza okubeera mu kkanisa ye. Naye ekyo si gye subject. Subject enkulu gye tuliko yeriwa nti bw'akomawo agenda kutwala endiga ze z'abadde alabirira, z'abadde akuza mu kkanisa ye ey'amazima. Era obubaka bwaffe nga tuwunzika bugamba butya? Sigala mu kyuma ekyoza ekkanisa era oganye Katonda okukutukuza. Omuganye. Manyi waliwo n'ababeera mu kkanisa n'amalamu emyaka 3 naye ng'ekyamazima takula. Nga ye wuuyo wendo liito yaleeta obukyankano mu booluganda, yaleeta okweyawulamu mu booluganda, all the time nga takula. Kati bw'obeera ng'oli mu kyuma kya Katonda kino, ekkanisa ye ekiri mu kulongoosa abantu be olw'obulamu obutaggwaawo, allow him to make you perfect every day. Wabengawo okudda obujjamu gwe buli lunaku, yaayana okuyiga ekigambo kya Katonda ng'oli mu kkanisa ya Kristo, yaayana okubeera omusabi ng'oli mu kkanisa ya Kristo, yaayana ogendanga mu ssinzo buli lunaku olwa Ssabbiiti nga bw'era empisa ya Kristo, kyongera okuyamba okukula mu by'omwoyo.
okubeera n'obukuumi, okutabugana n'abooluganda, okwongera okulagirirwa. Yala okwebaza Yesu Kristo asuubiza nti bonna abasigadde mu kisibo kye, bonna abasigadde mu mikono gye, tewali agenda basikula mu mukono gwe. Bw'osoma Yokaana essula 10 olunyiriri olwalimu 7 ku lunyiriri olwabirimu 9. Yesu Kristo addamu eddoboozi lye nga liyita ng'agamba, nina endiga zange endala ezitali za mu kisibo kino, nazo kiŋŋwanira okuzireeta. Ziwulira eddoboozi lyange era ziriba ekisibo kimu, omusumba omu. Ziriyingira mu kisibo ekyo Kristo kyalina ku nsi kuno. Yali okutwala omukisa guno mukwano gwange okusembeza okuyita kuno gy'oli. Yinza okuba ng'obaddeyo bambi nga bulijjo onoonya amazima, nga bulijjo onoonya okusinza Mukama mu kisibo kye, ng'oyagala Kristo abeere nga ye musumbawo, nga naawe oli mu kisibo kye, nga oli ndiga ya mu ddundiro lye, nga Kristo gwe mutwe ng'oli mubiri gwe, nga Kristo ye mugole omusajja nga gw'oli mukazi we. You would want to be part of that church. Kanisa ey'amazima tugirabye, eyigiriza amazima, efaananira ddala ekkanisa y'abatume, ebulira obubaka obw'amalayika basatu, erina obubaka obw'ebyobulamu, ekkanisa ey'ensi yonna erina ekirabo eky'obunabbi, ekuuma amateeka ga Katonda. Si kkanisa ndala okuggyako ekkanisa eya Seventh Adventist Church. Mwoyo Mutukuvu akuyita mukwano. Eddoboozi ly'omusumba Yesu Kristo oliwulira nga likuyita. Negattako toyombeke tusabe nga twanukula nga bw'atuyise twegatte ku kkanisa ye ey'amazima, alyoka atuteeketeeke olw'okudda kwe okusembedde, atuteeketeeke olw'okubeera abatuuze mu eyo ensi gy'ategekedde bonna abamwagala. Katowombeke tusabe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ssebo taata, tukwebaza olw'obubaka bw'otulaze, bw'otubikkulidde. Eriyo abooluganda bangi abasitwagolinga, ali mugezaako okulaba nga bakkiriza amazima naye nga bakyalemereddwa. Oba oliawo ebikemo, oba oliawo okugezebwa okw'amaanyi, okutiisibwatiisibwa. Mukama, olw'obubaka buno bawulidde, obawe obuvumu ne confidence, obawe confidence, obuvumu okulaba nga bamalirira okubeera mu kisibo kyo mw'oteekerateekera abantu olw'okudda kwa Kristo okusembedde. Waliwo ensonga enkulu Mukama abantu ze batalina kusiba, omuli okutabagana, okulagirirwa, okula mu by'omwoyo, obukuumi mu nsi eno ejjudde obunkenke. Otulaze nga biri mu kkanisa yo ey'amazima eyasigalawo. Kyenva nsaba owooluganda abadde tannasala ddiiro omuyamba okukola okusalawo. Omulala oyo asazeewo omuyamba okusigala ng'anyweredde mu kkubo ery'obutuukirivu. Ekisinga obukulu Mukama, tusaba ku lunaku luli Yesu Kristo bw'alirabika ku bire, naffe tubeere ekitundu ku abo abagenda okusikira obulamu obutaggwaawo. Bwe tutyo bwe tusabye nga tukwesize Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama ffe. Amiina. Weebale nnyo mukwano, weebalire ddala okubanga obadde naffe. Essomo erikomererayo, obulamu bw'eggulu buliba butya. Tosubwa, ekisa kya Yesu Kristo mukwano kyeyongere gy'oli. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa.